Embeera ekyali ya kiyongobero ddala mu maka g'omugenzi omulangira Jimmy Ssekabiito abadde munnamawulire wa Kyabassa nga gasakira mu bitundu by'e Ssembabule mu maka ge agasangibwa mu kibuga Masaka e Gayaza. Omusasu waffe Ssaalongo Tomusange Kayinja yalina ebisingawo. Mu kiseera kino abakungubazi bangi nnyo abakuŋŋaanidde wano e Gayaza mu kibuga Masaka mu maka g'omugenzi Jimmy Ssekabiito abadde munnamawulire wa CBS ng'agasakira e Ssembabule. Omumyuka wa Ppookino yawummula muwali mu Katabudala ayogedde ku mugenzi Jimmy Ssekabiito. Kyamazima okusinziira ku ddoboozi lya Jimmy Ssekabiito n'amawulire kubanga buli lunaku tubadde tumuwulira nga n'ekiro twamuwuliddeko naye Jimmy ye muntu ababadde bagatta ettoffaali ku Bwakabaka bwa Buganda nga bye bavuuka Bwakabaka nga bwe yabaddiza omulembe Omutemi be tulinamu essuubi mu nsabika y'ebigambo mu njogera ye ne bw'aba ayimiridde n'abantu bakulu ng'alina ekifaananyi kyayolesa eri eggwanga lyaffe. Naye bwe tubanga tufuna amawulire agafaanana bwe gati ng'omwana omulenzi ng'ono ng'afudde mu nfa etannaba na kutegeerekeka kya nnaku nnyo era tusaba gavumenti enoonyereze nnyo okusinziira kuba kakati bingi ebiri mu mitima gy'abantu okusinziira Ssekabiito nga bwe yabadde amaze okuweereza amawulire n'ebyabaddewo naye bw'aba ng'afudde mu nfa efaanana bw'eti kya nnaku nnyo era tusaba gavumenti etuyambe okutugirako obukakafu obukakasa kiki ekyaffe munnaffe kwe yasinzidde okubeera nti yafudde. Ye omukungu ku lukiiko lw'essaza ly'e Buddu Kaawonawo Kizito mukyala wa Jimmy Ssekabiito Claire Nannyonja akwaweerereza ng'omuwandiisi w'olukiiko naye ayogedde ku mugenzi Jimmy Ssekabiito. Waliwo n'owa boodabooda ng'ono ye yanonye Ssekabiito ewaka mu kire ekikeesezza olwaleero eyamututte alinnye takisi egenda mu Kampala naye abulidde CBS okuva lwe yavudde ewaka lwe yajje omugenzi Jimmy Ssekabiito ewaka. Wumula embe Jimmy Ssekabiito. Nze Godfrey Kibasuka nga ndi mutuuze wa wano e Gayaza wempangaalira. Mr. Jimmy yasose kunkubira simu olwokuna ssaawa 5 n'eddakiika nga 31 no kiro ngamba pulogulaamu nga ngambu muvuge mutwale ku ssaawa 10 n'ekitundu mutwale ekijjako emiku gaazi alina gy'alaga naye bwe zaaweze essaawa 7 n'eddakiika 43 nazzeemu n'enfuna essimu ye naŋŋamba yangu ya mangu jangu ntwale emmotoka ekola ki endeka. Nemubuuza ati pulogulaamu ekyuse etya naŋŋamba pulogulaamu yakoze eki yakyuseemu wanewe natuuseewo ssaawa 7 n'eddakiika 56 kuba essimu yange bwendaga nemuvuga nemujja wano nemutwala mu ttawuni naye tubadde tutuuka ku Yellow Knife ne bamukubira essimu nenyimirira ku kamera ku Shero Buddu ndaba oba omuntu gwe naleese akola ki atambula agenda kati motoka nesimbula nekola ki negenda we yatuuseeyo nankubira essimu saa zabadde nga 11 n'eddakiika nga 4 mu bintu omwo nanga ntuuse bulungi kati nga ekyembadde ndeseeyo yaŋŋambye mbu ali mu kugenda mu mukolo gwa mbaga guli Lubaga omukolo ogwo ng'agamba mbu gwa ssaawa 2 ez'okumakya. Ku lwa CBS Tomusange Kayinja ndi wano e Gayaza mu kibuga Masaka mu maka g'omugenzi Jimmy Ssekabiito. Ebyo nga bikyali awo poliisi etutte omulambo gwa Jimmy Ssekabiito abadde munnamawulire wa Kyabassa mu ddwaliro e Mulago okuva mu ddwaliro e Lubaga okwongera okwekenneenya ekyamussa enkya ya leero. Bambega ba poliisi basoose kusisinkana abooluganda lwa Jimmy Ssekabiito wamu n'abakulira eddwaliro e Lubaga okwongera okwetegereza omugenzi yatwaliddwamu mu ddwaliro eryo. Henry Lubuuka muganda wa Jimmy Ssekabiito ategeezezza nti balinze alipoota okuva mu poliisi okumanya ekyasse omuntu waabwe. Nze mbadde njawummula kuba nze embeera eno Kampala ate yabeera Masaka. Owulire gantuuseeko nga ndaba amasimu agatatera kunkubirwa ng'olaba essimu otya n'ogamba nyona nga nkubidde twakomadde okusoma mu pifu nkubidde ngamba ki kumbe nga gakufa kwa Jimmy. Mbadde sisobole byokubako kyembikomentingako lwa nsonga nti ne poliisi kwennyini erina okuvaayo n'etubuulira. Akulira ekitongole ky'amawulire Jimmy Ssekabiito mwabadde aweerereza Alex Nsubuga Katabalwa asaasidde nnyo Obwakabaka ku Ssaabenganda n'abakozi ku Kyabassa olw'okufiirwa omuntu abadde mukwano gw'abangi. Abadde muntu ayagala Obwakabaka nga Jimmy Ssekabiito tamalako wiiki nga takuweereza sitore ekwata ku Mawogola ku Muteesa omwami wa Kabaka atwale Mawogola ate ekikulu abadde namawulire ku lukiiko olwa Muteesa kitegeeza nti abadde ayagala nnyo eby'Obwakabaka abadde ayagala abantu nga bw'omutuma ng'alina omukwano ku mulimu enkuba oba etonnyo oba kasala nga kaase Jimmy Ssekabiito tayinza gamba mbu sitole yamulemeddeyo era abadde atuweereza sitole nga mu butuufu bw'ofuna sitole nga nze editor sitwala na budde bungi mba njeesiga tebaamu nsobi ate nga amanyi kyakola. Tusaliddwa nnyo
kitalo nnyo era nyongera okusaasira bannamawulire bannange, nyongera okusaasira bakama bange ku CBS, nyongera okusaasira abooluganda. Irene Nakasiita omwogezi w'ekitongole ekidduukirize ekya Uganda Red Cross nga wano kumpi Jimmy Sekabiito we yaggiddwa okutwalibwa mu ddwaliro e Lubaga annyonnyodde ebyabaddewo. Nakasiita tujja kumubawa. Ebyo nga bikyali abakulembeze mu disitulikiti y'e Mityana boogedde lwatu nti okutuusa nga gavumenti eyongedde ku bikozesebwa n'okuwandiisa abasawo mu disitulikiti eno tebasuubira byabulamu mu kitundu ekyo okutereera. Okusinziira ku baddukanya ebyobulamu e Mityana, obuweereza butambulira ku bitundu 5 ku buli 100 nga kino kiva ku nsimbi entono ezibaweebwa. Kitegeerekese nti gavumenti ku bwetaavu bwa disitulikiti eno ebawaako ebitundu 3 ku buli 100 ate obugabirizi obulala ne buva mu bantu ab'emikwano n'abagaba obuyambi nga bano bawaayo ebitundu 2 ku buli 100 kwe kuweza ebitundu 5 ku buli 100. Emisaala gy'abakozi egitamala, obutabaawo bw'abasawo abeetaagisa n'obutaba na bisulo we balina okusula, byonna binokoddwayo nti biviiriddeko obuweereza okutambula akasobo mu byobulamu. Dr. Muwanga Joseph amyuka akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Mityana nga yavunaanyizibwa ku butonde ategeeza Kyabasa nti eddagala n'ebikozesebwa biba bikyali bitono kwe kusaba bakwatibwako ensonga okukitunulamu. In case of emergency, now you have an issue. You cannot accommodate a doctor whom you want to work, but yet you recruited him or her to do all those services. Yali could do teshiro, but I know nyumba anasulao. I know sula Mityana. Then the call will come at night. Hey, doctor, what way is you? Ambulance you down again. No, you. That's why sometimes we use ambulances. There's much my job. Never later one hospital. Naye obuda obungi. There's much causes of maternal death. Population y'abantu amitwala 35 kati bagamba twala na. Naye ndoza ebikozesebwa by'abantu mitwalo nga 19. So mitwalo nga 20 etusobola zikola ki ate ebintu ebimu bitwalibwako bannaffe abatwetoolodde Gomba, Nakaseke, Kasanda n'abalala. Omusawo Enzalu Betty nga yamyuka akulira ebyobujjanjabi mu disitulikiti eno era avunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala n'abaana agamba nti abakyala bangi bafudde naddala abazito nga bagenda okuzaala olw'obutaba na ntambula ebatuusa mu ddwaliro. Omukyala ali olubuto bwe batalina bizibu tali mulwadde. Mu kalica yaffe abantu abangi bagenda malwaliro nga kati bamala kulinda kugamba nti lwaki nkowereyo okugenda ddwaliro nga sirina bizibu. Kati kye tulina okukola kubasomesa kati nga district tutaddewo enkola kubanga omukyala bw'aba afunye olubuto afuna omusujja alwala omusujja abeera asesema akola ki aba ajja mu ddwaliro okumujjanjaba musujja tajja kunywa ddagala nga ali olubuto. Kati ffe tutandise okubasikiriininga mu pointi yenna bwe baba bazze omukyala yenna ng'ali mu myaka gy'okuzaala bw'aba aze ku ddwaliro bamukebera kuba alina lubuto batalina bamala mukebera nga tanaba kuva mu ddwaliro ate tufunye bangi kati mu ngeri eyo. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Mityana Nassali Annie Maria Lugendo mu kwogerako ne leediyo ya Nyenemu agambye nti gavumenti wadde nga yayisizza enkola empya ey'okuteeka abasawo mu malwaliro ate yabagaanye okuwandiisa abakozi abajja ekyongedde okukalubya obuweereza. Okugenda n'embalirira empya ey'abasawo abalina okubeera mu malwaliro n'ate era obuzibu bwe tulina nakyo wadde nga baagaziyizza nnamba ey'abasawo naye ate twagaanibwa okurekrutinga oba okuyingiza abantu abapya. Kati n'olwekyo wadde nga baatuwadde obuyinza naye ate baabutuwadde babukwese bwebanga weegi teriiwo ey'abantu abapya abayingira tuba tetuyambiddwa. N'olwekyo ebyobulamu bya Mityana tebiyimiridde bulungi nga we twandibisuubidde okubeera. Okuddayo ku nsonga y'okufa kw'omulangira Jimmy Sekabiito, omwogezi w'ekitongole ekidduukirize ekya Uganda Red Cross Irene Nakasiita annyonnyola ku bimu ku ebyo ebyabaddewo mu kifo awaggiddwa Jimmy Sekabiito okutwalibwa e Lubaga. Tufunye amawulire tubadde nga tuwulira nti omukozi wa CBS yafudde yafiiridde kumpi ne Red Cross etwagala okutegeera butya incident eyo bwe yaguddewo kubanga ffe tuli badduukirize ate era wabaawo incident budde obusinga okulinana offices zaffe tudduukirira mangu
so tugezezaako okunoonyereza okutuufu nga abasawo baffe abakoze ekiro actually babadde bafuluma ku makya ssaawa zaabadde mu 12 nga bagenda ku response e Bukesa ne balaba ababodaboda bangi ku sayidi ku guli omukono ogwa kono obodda ku sayidi y'enkulungo ya Ssaabasajja then ne wabaawo omuntu abayimiriza mu kuyimirira engeri gy'eri sharp kono tosobola yimirira mu kkubo wakati oyina kuyimirira either ku side eno wansi ya Divine Village oba ku maduuka amapya ekyengulu boda kati ambulance yaffe neeyimirira kati omusawo waffe n'afuluma mu kufuluma n'agenda alabe buzibu ki kati mu kulaba buzibu ki agamba nti omulwadde oyo yabadde nga atudde ku pikipiki ng'era waliwo omuntu amuwaniridde naye nga waliwo ababoda bangi kati babuuza omulwadde abadde ki bo bagamba nti agwa avudde ku piki n'agwa kati bamuwanirira bagezaako omutwala mu ddwaliro ne bababuuza ffe tumutwale kati ng'oli omwami agamba ffe naffe tubaye tumutwala naffe tumutwala ko bano abantu ababoda bala nedda mu muwa ambulance emutwale nga bali bo bagamba bo baagala bamutwale kati ono omusawo waffe n'abategeeza nti kandeete ka stretcher omulwadde tumusitulireko tumuteeke mu ambulance tugende tumutwale mu ddwaliro kati yagenze oyita driver we basembeza ambulance okutwala omulwadde ono boda eyo n'esimbula n'egenda naye driver waffe ffe yasobodde okukwata enamba plate ya pikipiki eyo eyatutta omulwadde manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako baluswata property consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 osobola okukozesa omutimbagano okutegeeza omuntu gw'owaabidde mu mbuga z'amateeka nga munnamateeka George Musisibwa annyonnyola. Kooti za Uganda kati zikkiriza okuwa omuntu ebintu ebimukwatako omusango gw'omuwawaabidde oba empaaba oba ennaku z'omwezi ng'oyita ku ssimu yeemanyikiddwa oba mu bbaluwa ey'oku mutimbagano gye bayita email kasita olabanga omuntu oyo omunoonyeza yonna gy'abeera okubeera ng'akubuze ate n'olaga nti waliwo essimu okugeza mu ngeri ya WhatsApp nga essimu eri mmanyage ate n'olaga nti message agifunye kooti esobola okukitwala nti omuntu oyo ategedde wadde tayanukudde ssimu eyo. Ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission George William Nyombi Tembo atendereza omutindo gwa sinema ezizanyibwa mu Uganda ensangi zino n'asaba abazizanya okwongera okuba abeegendereza. Omusasu waffe Musisi John Munandagwe yalina ebisingawo. Omwaka guno ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya UCC Uganda Communications Commission nga bali wamu ne banywanyi baabwe ab'enjawulo baateekateeka omukolo gwa Uganda Film Festival era nga guno baatunulira ekisawo kya firimu mu Uganda n'engeri gye kisobodde okukulaakulanamu n'okutumbula ebitone bya bannayuganda. Ssenkulu wa UCC Nyombi Tembo leero asinzidde kabaga ak'enjawulo ke bateeseteese okwebaza abo bonna beetabamu Uganda Film Festival eyategekebwa gye buvuddeko n'ategeeza nga Film Festival oba okuzannyibwa firimu mu Uganda bwe bwongedde okusajjakula nga n'abazannyi bannayuganda kati bali wala nnyo. Emendaffe ya Uganda eri mu kugenda mu maaso ekisobola okubaawo kyokka kugenda mu maaso kuba bwe tulaba submission abaana firimu ze bateekamu buli mwaka quality ey'ebifaananyi engeri gyetuuka waliwo ebifaananyi ebimu byolaba kati ne weewunya oba bya Hollywood oba bye Bollywood naye ng'ate abaana babikoledde wano passion abaana gye balina employment gyetandise okucreatinga abaana batandise okuyiiya okukola ebyokwambala costumes ne props byonna olaba nti obuyiiya bweyongedde ate nga ffe kitusanyusa ng'eggwanga kuba nno abantu batandise okutwogerako nga tukozesa lenzi zaffe ez'e Uganda to tell our story okuba nti nno ebintu byaffe tubyeyogererako ffe fekka so si bazungu ng'edda bwe kyalinga. Mariam Ndagire Omumbejja era nga muweereza wano mu Bwakabaka bwa Buganda nga yumu ku basiimiddwa n'awaadi yeebazizza nnyo olwa kino kye batuuseeko era n'ategeeza ekisawo kya firimu mu Uganda kati kiri wala nnyo. Festival y'omwaka guno bw'ogyegendereza yabaddemu abavubuka bangi abanominies abawanguzi so industry ya filmmaking yeetaaga nnyo abavubuka. Uganda tulina abavubuka ndowooza 80 ku buli 100 bavubuka. Kakati bwe tubanga tufunye platform eno w'osobola okweyabiza no exhibitinga talent yo n'ogikuza n'ogigaziya n'ofunamu omulimu kubanga tulabye abantu bangi
abakozeemu abafudde firimu omulimu gwabwe nze omukubbo tikati siri muvubuka naye omulimu kati nakutandika ngulimu era ngutwala mu maaso. Lina Rudi Jamugisha okuva mu Multi Choice emu ku kampuni erina TV ezateekebwawo okulaga firimu ezanyibwa bannayuganda eziri ku mutindo agamba we baatuukira mu Uganda nga firimu zitwalibwa ng'ebintu eby'okuzanyirira n'okusaagiriramu naye kati n'abazadde basobolera ddala okwagaliza abaana baabwe okuyingira omulimu gwa firimu kubanga tebakizudde mulimu ate oguweesa ekitiibwa nga gulimu n'ensimbi. Ku lwa 88.8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja mu Nnanda gwe Musese John. Ogambwe bugagga wano ku CBS FM. Dr. Alex Kizito anyonyola nti omuntu bw'afuna akabenje kiyinza okumuviirako okufuna obulwadde bw'ennyingo. Singa ennyingo zibeera nga zirumiziddwa mu kabenje oba zikoseddwa mu kabenje nekiziviirako okuluma okw'olubeerera okukaddiwa oba obukadde oba obulwadde obuva ku nti buli muntu bw'akola obububi obubikka ku magumba g'omu nnyingo butandika okukoloboka ne buvaako ennyingo etambula zeekulubula bwekulubuzi nga wali rafu kiviirako omuntu obulumi. Endwadde enzaale kwegamba omuntu basobola okumuzaala nga obutafaali bwe obw'omubiri buluubirira kulwaza nnyingo ze zennyini. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377. Bali wamu ne Simba Pain Balm. Omutwe gwe gukuluma oba obulumi ku mubiri. Awakuluma simulawo Simba Pain Balm okakkanya obulumi. Musange mu matundiro g'eddagala gonna. Simba Pain Balm yakakasibwa National Drug Authority. Timu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ya Uganda Cranes olwaleero etendekeddwa mu kisaawe kya MTN Omondi e Lugogo mu kwetegekera empaka eza African Nation Championships CHAN ez'omwaka guno 2025. Uganda Cranes yatandika okutendekebwa ku bbalaza nga 23 era ng'etendekebwa mu kisaawe Luzira. Tiimu eno eri wansi w'abatendesi Mole Byekwaso ne Fred Muhumuza era baayita abazannyi 41 okwetegekera empaka za CHAN. Uganda, Kenya ne Tanzania bagenda okutegeka empaka za CHAN okuva nga 2 okutuusa nga 3 omwezi ogw'omunaana. Uganda Cranes mu mpaka zino eri mu kibinja kya ng'abalala kuliko Niger, Guinea, Algeria ne South Africa. Tanzania yegenda okutegeka omupiira okugenda okuggula empaka zino ate Kenya yejja okutegeka omupiira ogw'akamalirizo olwo Uganda etegeka omupiira ogw'okulwanira ekifo ekyokusatu. Empaka za CHAN zeetabwamu abazannyi abo bokka abazannyira mu liigi ez'ewaka era nga Senegal be bannantamigwa b'empaka ezaasembayo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Kajansi Progressive Secondary School eweza Kajansi mailo 7 ku lw'Entebbe. Essimu noti 7 noti 6 emu 6 emu 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 6 nga bali wamu ne M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazito yenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481 emu. Munnansi wa Syria avunaaniddwa okubeera mu lukwe olw'okwagala okutabula ekivvulu ekyali kitegekeddwa mu kibuga Vienna mu ggwanga la Austria ekyaliyo mu mwezi ogw'omunaana nga kigambibwa nti ono yali aliko omupango we yenyigiddemu n'akabinja k'abayeekera abaali baagala okutega n'okutulisa bbomu mu kivvulu ekyo. Teira Muhammad Ali kigambibwa nti abadde awangalira mu ggwanga lya Bugirimaani wabula ng'akolagana n'akabinja obubinja bw'abayeekera okuva mu mawanga ag'enjawulo era ng'omulimu gwabwe omukulu kwe kutega bbomu mu bantu ababeera bakuŋŋaanidde mu bifo ebikuŋŋaanya abantu abangi. Ono kigambibwa nti aliko abavubuka babadde akola nabo emirimu era nga bakola obulumbaganyi ku bifo eby'enjawulo olwo ne bamalawo obulamu bw'abantu. Ab'obuyinza mu ggwanga lya Germany kigambibwa nti bakutte abavubuka abalala abawera ddala 10 abagambibwa okukolagana ne mwana muwala ono Muhammad Ali. Ono mu 2024 kigambibwa nti alinako olukwe lyali lyenyigiddemu